First point ku Daily News Channel DNC News. Nze Shafik Alfred Kananura okutegekera programu eno. Olunaku olwaleero tuzze n'ensonga ey'enjawulo ate nga nkulu ddala ye y'amawanga agali mu Uganda. Uganda erina amawanga agasoba 50 nga muno mwotwalidde n'eggwanga ery'Abanyarwanda newankubadde nga abamu balitwala nti si ggwanga lya Uganda. Era ku nsonga eno twatutte obudde ne tugamba katusabe omu kubakkiriza nti Banyarwanda wano mu ggwanga. Abamu beekweka okuba nti bakweka identity yaabwe nti si Banyarwanda naye nga ate kituufu Banyarwanda. Omu kubakkiriza nti Banyarwanda ye aveeyo abategeeze nti Omunyarwanda naye aba Munnayuganda era abalage n'eddembe lye wabwe liyimiridde. Tujja kusaba atubuzeeko era atweyanjulire n'ebitiibwa bye byonna nga ye Omunyarwanda. Owekitiibwa tusaba obuze kuba tulaba ku Daily News Channel n'okubanjulira ate lye tulina olunaku olwaleero ku ddembe ly'Omunyarwanda. Neyanziza nnyo okuba nga munkyaziza ku Daily News Channel. Era kyamukisa mulungi nnyo okuba nga mukutte ku nsonga eno ebobbya abantu omutwe. Amannya n'eddoboozi bampita Owekitiibwa Kayitana Simon, nze nkiikirira Abanyarwanda mu lukiiko e Mengo ate era nga nze chairman wa Task Force Ugandan Banyarwanda Cultural Development Association. Ku nsonga eno ey'abantu baffe ababadde basosolebwa okumala ebbanga ddene nnyo nga twavaayo ne tulaba buzibu ki obuliwo lwaki abantu baffe babasosola. Era soko simbe wakati ogenze ne weeyanjula nti Owekitiibwa Kayitana ne kisooka kimbobbyamu omutwe kubanga tumanyi omuntu ayitibwa Owekitiibwa naddala wano mu Buganda oba mu masekkati ga Uganda oyo abeera automatically aba agwa Mengo. Ngenza okulaba okijjayo bulungi akiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda. N'Abanyarwanda bakiikirirwa mu lukiiko lwa Buganda. Abanyarwanda bakiikirirwa mu lukiiko lwa Buganda era kijja kitya sigamba nti oba byatandise eggulo. Okuviira ddala Buganda ebadde ebbanga lyonna eyina enkolagana y'amaanyi nnyo n'eggwanga ly'Abanyarwanda. Era waliwo omukiise yasooka okukiikirira Abanyarwanda mu lukiiko e Mengo gwe bali bayita Dr. Higiro Ssemajjege n'abeerako ne Deputy Speaker w'olukiiko. Abanyarwanda wano nga Deputy Speaker w'olukiiko lwa Buganda nga Munyarwanda. Genda maaso. Abanyarwanda okuva edda nedda wabaddewo enkolagana nnungi nnyo n'Abaganda ne Buganda. Era ensonga eno ey'Abanyarwanda abantu abamu ababadde balowooza nti Abanyarwanda si Bannayuganda. Uganda egenda okubeerawo Abanyarwanda ebasanga wali nga weebali. Wabaddewo enkolagana okumala ebbanga ddene nnyo wakati w'Abanyarwanda n'Abaganda. Era mu biseera ebyaliwo nga Obote agoba Abanyarwanda mu mwaka gwa 1982 nze nali sinazaalibwa. Ebiseera ebyo Abanyarwanda abali mu Buganda tewali n'omu gwe bakola ki gwe bakwatako. Era tewali buzibu bwonna obuli wakati wa ggwanga ly'Abanyarwanda n'Abaganda. Ekitegeeza Obote agoba Abanyarwanda abali mu Uganda, abali mu Buganda baasigala. Abali mu Buganda baasigalayo naye abali mu Western Uganda mu Ankole, mu bitundu ebirala ebya Ankole, most especially Ankole, Abanyarwanda babagobera ndowooza mwabiwulira. Yabaawulamu atya? Abanyarwanda kubanga bw'oba ogendera kizibu nnyo okwawula Omunyarwanda n'Omunyankole okujjako nga boogendde era n'abantu okujjako nga obamanyi ne bw'oba tobamanyi kizibu. Era abaali babagoba baali Banyankole kubanga bo baali babamanyi ba Lwakasisi ye yakulira ekyo ekikwekweto ekyogoba Abanyarwanda. Okusosola Omunyarwanda kutandika ddi? Okusosola Omunyarwanda kutandikira ddala mu 1980 awo we batandikira okusosola Abanyarwanda nga babalaga nti si Bannayuganda. Era okwo kusosola Abanyarwanda kuzze kujjawo
nga kweyongera mu maaso naye okubazzaako emabega abanyarwanda bw'otunuulira mu mwaka gwa abakolonialist nga bakyaliwa abafuzi b'amatwale eggwanga ly'abanyarwanda balireka wano era ge gamu ku mawanga geba aganansangwa ge baconsidering okubanga lyali mu Uganda bw'oba otunudde bulungi constitution kyeyogerako nti omunyarwanda gwe boogerako mu constitution okubeera nga munnauganda alina okubanga ava mu ggwanga oba indigenous amawanga gannansangwa alina okubeera memba w'amawanga gasangwawo eri abanyarwanda eryo naye membership eyo gye boogerako kitegeeza membership okimanyi bulungi nti olina okubanga oli muwandiike era olina okubanga omanyiddwa naye eyo membership tekoze eki kizibu okugyayo membership eyo kubanga bajyogerako bwogezi ani alina okukola omulimu ogwo actually government yandibadde ekola omulimu ogwo okulaga nti bano be bamemba neraga abantu abo nti bano be bamemba waliwo abayinza obutafuuka waliwo oli n'avaayo n'aloberwa okufuuka memba kakati first of all Uganda ebeerawo 1962 Uganda bwebeerawo mu 1962 ng'efuna obwetwaze waliwo constitution yakolebwa era binayisa gye yakola n'atwala ebungereza okubanga Uganda bagiwaki bagiwa obwetwaze mu constitution eyo mwalimu n'ensonga ey'eggwanga oba citizenship ba citizen bonna abaali bagenda okubeera mu ggwanga Uganda baabalibwa era ne babawandiika era bw'otunuulira census eyakolebwa oba okubala okwakolebwa mu 1948 abanyarwanda eggwanga ly'abanyarwanda lyerimu ku mawanga agalina abantu abangi namba 5 mu Uganda nga lyakutaano ku mawanga agasoba mu 50 ku mawanga agali gasoba mu 50 actually eyo census ngiina nayo nyinza ogikulagako kubanga ngiina no ku simu then kakati mu 1959 ne wabeerawo census endala neeraga nti era abanyarwanda baali bangi nga bacontributing almost 7% ku population total population yaliwo era nga balaga nti gegamu amawanga agakola Uganda agalina abantu abangi namba 5 era erisooka lyali lya Baganda n'amala ne gagenda nga gaddako mpaka namba 5 nga eryo eggwanga ly'abanyarwanda mweriri kakati 1962 constitution gye bapresentinga mu Lancaster London omukulu binayisa gye yatwala eggwanga ly'abanyarwanda lyalimu so kakati bano abasajja abajja mu 1995 ne bajjamu eggwanga ly'abanyarwanda technically nga bateekawo akakwakulizo ekisookera ddala constitution ya 1995 ekintu ky'obutuuze baali tebalina buyinza budiscussinga ku kintu kya butuuze kubanga baali tebakola ggwanga pya eggwanga Uganda lyakolebwa 1962 ebirala byonna olw'entalo n'ebintu byonna baali basobola okustreamlininga constitution engeri gyegenda okumanagingamu eggwanga naye ekyobutuuze baali tebakuliyetinga butuuze bw'abantu kubanga abantu bennyininyini abanyarwanda mwalimu abaabalonda n'okubalonda babakiikirire bagende mu constitutional assembly so baali tebalina buyinza bukwata abantu babalonza babatumye ogenda okuteesa ku nsonga y'obutuuze bw'abo abantu ababalonze abakiikirira abanyarwanda mu lukiiko olwo lwaki bakkiriza bajjemu eggwanga lyabwe actually ey'ensonga tewaliwo amawanga gaali tegakiikirirwa nti waliwo buli ggwanga nti waliwo abanalikiikirira ne mwalimu abanyarwanda mu constitutional assembly asobola okugendayo
nga munyarwanda nga takiikiridde banyarwanda nga takiikiridde banyarwanda naye nabo benyini nyini abagenda kirabika simanyi bulungi oba baali si bakugu bulungi mu nsonga z'amateeka naye nga ekintu kye baakola mu 1995 eyo article 10 eyogera ku butuuze technically ejjamu abanyarwanda okubeera nga batuuze ba Uganda kubanga bw'otuuka n'otunuulira akawaayiro ako aka article 10 ke kawaayiro kenyini nyini article 10 akali mu constitution ya 1962 koogera ku butuuze era kalikiriya kaagamba nti buli muntu yenna asangiddwa mu Uganda ng'ennaku za mwezi 8 oyo omuntu agenda kubeera munna-Uganda by birth era ne bagenda maaso ne bagamba nti ne bw'obeera nga ozaaliddwe wabweru w'eggwanga nga bambasada n'abalala naye nga gundi nga muzaddewo munna-Uganda osigala ng'oliki munna-Uganda so eyo debate yakolebwa neggwa mu 1962 era amawanga gaali gakola Uganda omukulu Binaisa ge yapresentinga gaali gamanyiddwa era bakulagira ddala mu constitution eyo nti mu census oba okubala okwakolebwa 1948 1959 bakulaga nti abanyarwanda baali bangi nnyo era baaliwo kakati tetubeerangako na genocide mu Uganda etta abanyarwanda ontegeera bulungi kakati tosobola kuŋŋamba mu 1995 nti ate abanyarwanda banna-Uganda nti ate obateekako obukwakkulizo nti gweokubeera munna-Uganda olina okubeera ng'ova mu ggwanga eryaliwo mu 1926 omwezi ogwokubiri nga 1 ekisookera ddala bwe tuba twogera Uganda yaliwo etandika 1962 1926 omwezi ogwokubiri nga 1 gaali matwale gaki ga Bungereza era eyo protectorate gye baali abantu bonna baali protected what persons era abo abantu abaaliwo ekiseera ekyo baali under company ezaali zimanaginga plantation company ezaali zikola ensonga ezo gundi railway kolaki so toyinza ate gwe kusubjectinga abantu nobaga nti mwina okuprovinga nti muli bamemba abaaliwo nga Uganda efuuka Uganda